waswa Emmanuel obulambuli butya mujabali mukwasaganya ensonga zaffe ziba za kukulakulanya n'okutuusako ebintu okubanga omanya in a very special edition nsaba okwaniriza bannaffe ab'ebyenkulakulana omusajja aludde mu industry mu kubanga azimba abantu Uganda eno y'omu ku mawanga agamanyiddwa mu kubeera ne small scale businesses era ng'omuntu wa wansi kyabeera anoonya buli kiseera ndi musanyufu nnyo okubanga mbanjulira bannaffe aba Baron and Sons Limited ababadde ekireka kati ndoza bazze bweyogerere ajja kutuba tunyonyola ebisingako awo bazze bweyogerere omusajja ono awangadde mu Obukola Obukola Emberenge Obuuma Binyeebwa n'ebirala bingi nnyo yasazeewo najja negatta ku sponsoring emirimu gyaffe gye tukola no ku Waswa Emma YouTube channel ne ku Trust Media bino byonna sponsorship tuzifuna olw'ensonga abantu baffe mutuwagidde nnyo era mutuwagadde nnyo era mbebaza nnyo ku lwekyo mwebale nnyo mwebale ddala nnyo nkwaniriza ssebo omukulu nange wente mukulu Emma gyebaleko tugezaako nze manyiko lya kipanda nsuubira kyekyo kyennyini yesebo buuza ku bantu baffe neyanziza abawuliriza abatulaba mukola kyamaanyi byemutali tetusobola kubeerawo bebakamu bafe abono nnyo abatulaba era Emma kyova olaba nti bwewoyogera ebintu byo nga teri bakulaba ogwamu amaanyi so bakama baffe tubasaamu ekitiibwa mwebale nnyo mukola kyamaanyi mwebale flowinga ebintu bye tukola tugezaako okubagamba nti nga kampany Balloon and Sons tetugenda kubayiwa buli kaseera tukipinga baleetera obuki obupya tulina okuma omutindo nga mwami Baron wangisabo nsanyusa okusinkana nange bwentesebo era nkwaniza ku mutimbagano guno sigwe gusoose okukyazaako naye nkukyazaako okwaniriza okukola bizinesi eyadala naffe kakati Baron and Sons Limited soko gye bagamba abantu okusooka era tuleko ne ku byafaayo byayo mu dakiika nga 2 okusooka nja kwebaza mukulu Emma okutunoonyaako okufulawinga ebintu bya Balloon and Sons byekola ne bikusanyusa n'ogamba nina okunoonyaako Balloon and Sons anti kwano tutunulira nkulaakulana byokola by'amaanyi neyanziza Balloon and Sons company ekola obuuma obw'emberenge ekola obuuma obw'ebinyeebwa tubadde tuli kireka kati twasenguse twaze maka gaffe tegalino wala kinana mpindi okuva lye tubadde okudda we tuli tuli bweyogere kati okunyana amafuta agayitibwa Haredi Balloon and Sons tuli banaiba ba Haredi era bw'otuuka awo obanga obafuna n'ebintu bye tubaleetedde ebiri ku mutindo byona mu maka ga Balloon and Sons ebintu ebyo mu ebiri ebiruwa ebipya gwe ali eyo nga olina ebintu byokoye waka okoye eki okoye entebe okoye sideboard okoye TV okoye fridge byona byone ebintu ebigwa mu kwabwe lityo gwe bilete mu Balloon and Sons babeere nga bakuwamu ebirala ebipya sina kindi okuwa akasente tugulirawo cash mu ngalo so Balloon and Sons nga bwe bagambye nti bintu bingi amanyi ngenda lukwakwayo akade tekaberangako ku ludda akade nga kuwa deja tuogera mpola tubitegere bulungi neyanziza kati Balloon and Sons tukola ebintu bingi ebyenjawulo ebimu ku bipya ebize ku market tugula amataka era ne tugatunda yes tugula amataka tugula amayumba ne tugatunda era gwali eyo ngolina obadde wetaaga okoyo obupangisa ntera okuba n'abaana bange waliwo abaana abali ebu abatera okungamba Emma sente zimbuze nyina akataka nkatunda naddala abaana bankuba kyeyaabo nkulyagala sente z'amangu milioni 5 7 zibeerawo ate sente zinga batera okukubira esimu babayiganga era kati olujja bayiganga bannemesa ngamba simanyi eyo ne kati goli waayo olabika eyo no gyenva ojja banyambanga kaabo kakati ekisooka nga tugenda tutuuka ku bino ebintu njagala ku nsonga y'enkulaakulana lwaki wasalawo noventuringa mu kukola obwa bw'emberenge abantu balabanga obw'okusaaga kuba emberenge tozira zitulika okukuma kabeera tekategerekeka but why of all businesses amanyi nze munsi muno ngenze nga nkula nga sinyoma mulimu ng'abantu abamu emberenge eno gyeba nti ya 10 nti ojja kulaba omwana ali kusiika ali kukumako ak'emberenge ali kutunda mberenge za 10 2 3 4 5 10 naye sebo kamu gwe muganda era omwana oyo aliko satugeze akuma kano kali ku mitwalo 45 bw'obalira capital omwana oyo gwaba akataddemu tugeze akozesa emitwalo nga 6 ajja kusinga omuntu owe business emu gyesigenda kumissioninga ano ku mpewo nga akuta obukadde nga 4 naye nga teri kumuwa sente omwana ono zaali kufuna lwaki nti akuma kano akamu bw'okagula
n'okateeka awantu n'obeera ng'okola enfimbizo oli agenda akuwa 10,000 Wasu akuwa 10,000 Emma akuwa 10,000 ogatega tugenda okunyuka ng'oli mitwalo gye 3, 5 n'omukaaga okanaakuma ng'ate oli ajja kuinvestinga emitwalo miliyoni nga 5 aziteeke mu bizinensi emu naye nga tegenda kumuwa sente ezo ng'olunaku eba emuwadde omutwalo ate ekomawo mu wiiki akoma mu wiiki obumanyi neegukima owaayo ate ekintu kyaffe kifuddemu kino kyetaagisaamu okulipeyalinga wano ekitabeera kukuma kano akamanda akuma kano bw'ojja n'okagula nga mu kampani yaffe ya Balloon and Sons registered ekiza okola ebyuma biri original tukuwa garanti mwaka mulamba garanti ebekola biki garanti nti tugeze akumako kalina obuzibu kafunyeemu bwe tukuyambira gwe nga tona 10 point nti bw'ogula akuma kano tosuubirayo nti ate oguze akuma ogenda kuba oliawo kafudde kino gw'oteekemu ezizo no kampani yetwala obuvunaanyizibwa okubeera ng'ekuyamba mashini obuzibu bwonna bwekoze eki bwe beefunye omuntu ayagala akuma kano yes sir bw'abagatagatamu neetaaga sente mmeka okubanga bizinesi yange Emberenge ng'eyimiridde kati akuma kano bw'ogatagatamu nsuubira kibali emitwalo nga 8 lwaffe ng'olina buli kimu era nyina kyembuuza yes sir katubesingire ku kiro y'Emberenge emu kiro y'Emberenge emu ya sente mmeka kati kiro y'Emberenge emu era ffe mu kampani tulina popcorn eyo bulungi abwatuka kiro ya 12 ezi kiro ya 12 emu bweziti evaamu Emberenge za sente mmeka neyanziza ekibuuzo ekyo kuba njagala omuntu waffe atufollowinga njagala nnyo abantu bategeere kubanga nyina mikono gyange abali ebulaya bangi bayagala okukolera abantu babe bizinesi naye nga anoonya kyamusamu takikola takiraba bamama babali mu byalo nina abantu bangi nnyo abanoonya obuyambi naye nga anoonya ne bizinesi nebakulira kisikola ki sizimanyi njagala ombalire tulikule man's understanding neyanziza okutangazaamu okwakatono akuuma kano bw'oba oze mu kampani eya Balloon and Sons n'okagula kali ku mitwalo 45 n'ogula ne popcorn eyo point we tubadde kiro ya 10 ezo 12 kati gojagula tugeze oguze akumako naye kasooli ono kirungi n'ogula ekirozo nga ziizo nga 5 n'obeera nga tospending ate transport nti oguzeeyo leero 10 ziweddewo ate otadde mu transport ozeeyo ogule ki gyemitwalo 10 akasawo katadde wali okatadde wali 5 kati ne tudda ku buto ajja kwetaaga buto ajja mugula wona wona w'abaali ku dduuka kati buto munyu benseni ne mingling stick omulawo yes byebyo bimwetaagisa nga bizinesi eyimirira mbuuzamu ekibuuzo kitono nnyo kati tugambye owakira 5 njagala tukize mu mbale y'amangu tusuubira kiro za 5 wazigula naye kati wooli osiika kiro emu kiro emu oyo omuntu asajja ojja muserenga mmeka Emma soke nkubuuzeeko ekibuuzo wasiikako Emberenge nze nali nzisiseeko kuko nesaazitunda nalyandye kuba ebibuuzo byombuuziza mbyagadde nnyo mbali sisuubira ate kubeera nga obitegeera ebintu ebyomusajja mukulu kati kiro kantukire ku nsonga sijja kubanga eyajja okusaba eryato we yalwawo ne balitwala kiro ey'Emberenge ogiguze 10 ezo 12 ogenda amaliza okugikuba ng'ogijjamu esingisi 8 ku 12 kanaana kyovula nkugambye si kirungi kunyooma mulimu si kirungi kunyooma bizinesi bizinesi gy'onyooma eno ojja kuta ku mwana w'Emberenge oyo omugifune naye nga bizinesi eyimirizaawo abantu be famire ye eyimiridde ku bizinesi ekukuuma okwo alikuweerako abaana be alisasula lwenti kukuuma kano sebo kaliko amagoba mayitirivu tugeze kati kiro ogiguze 12 ogigyemu 8 kati akanaana ako bw'ogenda ng'otematema n'ojjako ez'akasooli n'ojjako ate ezo nkubalidde akanaana kwona omuntu eyakatandiika naye kuba n'abantu abakiruddemu abalina experience emala kiro agijjamu omutwalo gumu n'amagoba ge ga kanaana n'agattagatta tugeze njagamba ekintu kino nti kyoteekamu kyofuna bw'ogula kasooli bw'ogula akuuma kano kyoteekamu kyofuna tugeze oguze kiro 5 oziguze emitwalo 10 ogenda afuna emitwalo 20 nga 10 lya kasooli 10 lya ki magoba then bino ebirala byogenda okungamba oti ate buto ate munyu ate biki ebyo bigenda kubajja eti kiro ey'emu bw'ogigula 12 ogijjamu 8 kugwe wakatandiika kitegeeza kiro emu nze ndi sure kiro y'Emberenge emu tesiikibwa obutta wa 10 tekisoboka butta wa nusu ebi oba maze obuzitabula nga ate n'ekirala Emberenge ezo osobola okuzitabula zonna
tugeze nogira kilo zo 10 noziwa mu kibense ne ba mu kitaasa noleta buto oyo mu kilo 10 tuleka mu liters ezo bili eza buto noyiwamu nofuna ogwo omulawo gwaffe nobimikisinga bwoti ne wosikako leero nasigalawo encha otandikirawo bwembisula mu buto Emberenge ebe tebifa tebyononeka nebimala omwezi omulamba nga biri omwo tebyononeka kafunye bulungi kakati yes awo tutegeddewo neyanziza ebbanga lyomaze ngwaza embuilding waluka gakubira akala nnyo mbeerako ku TV nga ndabe ebintu for some good time kizamu amaanyi tuzo Obuuma banga bumeka era obulamu bw'abantu bumeka bw'okyusizza mu myaka gyekulabidde nja kusooka neebaze n'abantu bangi nja kusooka neebaze mama waffe Rebecca Kadaga atubeereddewo ng'abugula abuwa abantu be abomumanyi nva nga bwe ngambye nti nze ndi mwana weidinda ne maama we naye waawa weidinda so agenze ng'agulira abantu be ab'omu bitundu ajja n'agula Obuuma n'agenda nga adistributinga abantu ab'omu kitundu kye so maama tukusaamu ekitiibwa webale kwagala Balloon Sons abeerako yangamba ekigambo olunaku nasooka okufuna kontakiti ye lwe yankubira akasimu ati niwe omwana oweidinda owewaife eno njagadde omulimu gw'okola so abantu bwe bati baguze Obuuma abali mu bitongole ebyenjawulo nabo baguze Obuuma obwenjawulo abakola mu miti y'okukulakulanya bantu yes nja kwebaza badimasters bange balinga bana bali seeta tubadde mu mbeera ya lockdown eno naye ng'abasomesa abo tebalina bye bakola kati abasomesa ne bagenda ne batiika omugugu bedmasters abo bedmasters ne batunuulira gundi business ki yes era nali ndi awo ne bantuukako ku ofiisi yaffe tubadde awo ne bagula Obuuma naye kimpadde essanyu nti gundi yadde bagenza okutandika okuddamu okusomesanga Obuuma buli bukyusizza embeera ate nawuddeko n'akamu nti ate mbu abamu tebagenda kuddayo mu mirimu egimu kamuwaze kakati nyongera okufa bulungi nsonyi okuli ekirimi ombuziza Obuuma bumeka olowooza abantu bameka bwekyusiza obulamu sebo bantu nkumuliitu nga bwe nkugamba era osinze bugabawa nsinze obugaba mu bitundu nga nti byonna ebya Uganda abantu babwetanidde nina abantu bange ab'e Masaka ekyazanga babwetanidde era emba ngenda ku luguudo lw'e Masaka buli w'oyita ogenda obulengera buliko Balloon Sons wenkwata ku luguudo luno olwebaffe ate awo ne gujja bagira western yonna okutwaliza awamu so nja kubebaza mwebale kwagala Balloon Sons mwebale kwagala Buuma bwaffe mwebale kwagala buli kyetubale nja kusooka nebaza ekintu kino abantu bano bagenze nga baagala Balloon Sons buli product gye baleeta yonna batwesize basindika sente zaabwe ne tubaweereza manye ekintu ekyanjawulo omuntu okwesiga nasindika sente n'omuweereza ki ndasinawo kuva ku maka Emberenge ndabawako ebinyeebwa ku bbali ndebako tukemusoma kwa lunaku lulala ak'ebinyeebwa kuba kale akawanvu nnyo kannyonnyola ak'ebinyeebwa ako ate eno bizinesi yeefuna kiralu oli yetekawo obudde tukanyonyolemu yes tekiramu tewala nkuba ndaba isa long story kuko naye kati omulabi afuule dda akalengedde kati kijja kuba nga kimukuba ekikongirize engeri gye bakakozesaamu tuyimukemu oba nekusomekeza wano kati akuuma kano ak'ebinyeebwa kyofa laba ntera okukubiriza abantu embeera ku TV oba embeera ku radio zinga nsomesa mbagamba gezaako okwegendereza bizinesi gy'oli kuteekamu akasente kaako amanye akasente tutoba okukafuna naye gwe ate n'okafuna n'okateeka awakyamu kati akuuma kali ojja Balloon Sons kano ak'ebinyeebwa ffe tukuwagala nti ako ak'ebinyeebwa lwaki nti kaliba original era bota mpya buli kimu bw'okatwala akuuma ako n'okateeka mu kitundu kyo teri atagenda kulya binyeebwa ebyo tebiringa nti oba nyama abasa bagenda kugamba waayo enyama eyo giveeko gikendeeze naye kale ebinyeebwa teri agenda abikugamba okiraba ebinyeebwa ebyo babyetanira abantu ab'omu bitundu bonna bonna tuli ebinyeebwa mwana maama zina ebinyeebwa nga nkula ekyokubiri togenda kusinga nadduuka mu kitundu nga terina binyeebwa bibeera dduuka togenda sanga holosero nga terina binyeebwa nebeera holosero kitegeeza ki nti maketi yaako wa wenzija nti maketi wogulako makano maketi olwedde emaze ogikubagulizaako ate akubagulizaako okusinga awo oyagala wakiwambazi so wogulako makano ak'ebinyeebwa katwale okateeke mu kitundu kyo otandike okunoga ensimbi muganda wange ensimbi ezo zijja buzi
ojja kateeka abana abayise bagenda kuwampimirayo ebinyeebwa nina abagenda nga anambulako manyi kati ffe ekyenjawulo kyetulina nga ffe Balunya nsangizi tetukoma kukuguza kintu oba oguze akuuma kano ak'emberenge oba oguze kano akuuma ak'ebinyeebwa tutwala obuvunaanyizibwa tubeera nga tulambula ku muntu waffe oyo atuwadde akasente bizinensi gye twamuguza atuuseewa kati n'abagenda nga anambula abalina obuuma obwo obw'ebinyeebwa nga bukyusiza obulamu bwabwe nga bukyusiza omwana okumubuuza ki kyofunyeemu akuuma kankoledde byansuuso nga bw'okiwulira nali sirina mulimo kati nina omulimo kampadde emikwano nali sirina mikwano kati kampadde emikwano bakasoma bajja ne bampagirako tebagamba weebale kukola keka nakuma ka Balunya nsangizi netufuna emikwano bwe tutyo akuuma ako kolaba mbuuzaamu ekibuuzo kati nga akuuma kali mu sente nga meka kati kano akuuma akatandikirwako kali ku $1,485,000 abantu abagala okugula obuuma buno oluyinza okuba nga talina sente ze zaawamu naye nga asobola okubuukinga n'asasulako mpola enteekateeka eyo era kati wenjogera weeri bw'oba ng'oli eyo nga tolina sente nsigula kuuma kano mu cash jangu odipositingekako mpolampola mmanyi akasente kakwatika akenda kuzima akamu ekinana muganda nga kawo okateekamu eyo kakuŋŋaanya omulundi ogumu kiba kizibu kaba kazibu ogaleeta yes olinayo emitwalo gye 2 olinayo emitwalo gye 5 gwe jangu otutuukirire tukuwandika receipt ne tukuwa buli zoba osasuddeko sinakindi abali banaffe abatulaba abali ebweru abali wa wona mulina abantu babwe abali eno nina abantu bange abali mu South Africa nina abantu bange abali mu bitundu ebyenjawulo yes mu bitundu ebyenjawulo nina biru wange ali mu America bagenze nga bagulira abantu baffe aba mu Uganda muno abantu bali neno mu Uganda nga bansindikira sente zaabwe netubera nga tubatuusaako obuuma buno yes nga tasobodde nakujja ali wala naye nasindika akasente loni nkulaba ebintu byokola ntera okulaba ku mativi ntera okulaba ku bukedde mugatali ntera okulaba ku mativi agenjawulo so kankwesige nasindika akasente ke netubera nga tubatuusaako obuuma buno era abantu bakoze kyamaanyi nnyo wow that's really nice bana omuntu waffe omulungi atwala obudde bwo ebyenfuna nga bino tetwagala bire ku YouTube kuno kubeera mu lugambo kubeera mu kuleekaana kuyombanga n'abantu tuteekemu n'ebintu nebire bikugasa bidi eno girabe ekugase oli bweru eyo okola family gwogiriisa naye ate bw'okwata akuuma n'okawa mamawo n'okawa mutoowo abaana bangi mulemedde okudda kusomera olw'endwadde ne baddewo yes osobola okukamusigamu kamukinana oba neziddako oba ak'emberenge noba nga omugyeko engalo n'okola sente zo nga naye akola ebibye oba onfuna yes balo nisoko mpe ku namba y'essimu abantu owabalagidde ntisimanya ng'oli bweyogerere naye tobalagidde bulungi wamma asangibwa bweyogerere ku main road egenda ejjinja luguudo lw'ejjinja olwo oba akasala bwoti kasoba nga oli kula ejjinja olingidde bweyogerere bweti ojja oyambuka oyita akapande kalina kuku naye obuuza omuntu najja kulaga baloni oliranya amafuta ge bayita hared gali kumpi awo ku mukono gwa kkono ng'odde ejjinja kyekyo tuwe namba y'essimu neyanza mukulu Emma Balunya nsangizi kati buli eyeetaze okubeera nga yetuusaako obuuma buno funa wowandiika togamba nti ate saafunye namba ey'akasimu wandiika 0759 obudde bubadde mbutwala nga njala omuntu afuna akapeeri n'olupapula wawandiika 0759 1049 namba ya Balunya nsangizi 10 nyangu nnyo 0759 10 ana mwende nanyizanga gwe ojimaso chikwa nsoro kiddamu lenje basomera 0759 10 00 ana mwenda nga gwe bulamu bukyuka yes nkubiriza abantu nti gwe obeera nga oli ku social media kuno oli ku guuniyo beerako ekintu ky'opiikinga abazungu bano social media bagitwitter bo bagikolirako ebyamagezi nnyo tubeera mu kuwemula bantu kyekyantabula kyobula ngeza okugenda nga gikyusa ng'ogikyusa era okola kyamaanyi so ye mukulu Baron ate ziri entebe zendabye bweru kati entebe ezo kyematengezaako bagamba wali nti tutunda ebintu ebyenjawulo mu kampani ya Balunya nsangizi tugeze bw'ojjamu jjinja limu likuba ebinyonyi nga 6 bw'ojja mu Balunya nsangizi nga gwe maama waali eyo abadde abonaabonaawo okutuula atuula ku mukeeka gumukaddiyeeko maama wagenda akwebalamu ki abantu abatuzaala tubere nga ffe tubalabirira tubafaako tebakimanyi ye nadda mu kibuga nabeera ng'abeera bulungi ye nodda mu kujoga gwotula mu sofa set maama gaali eri ku mukeeka so jangu mu Balunya nsangizi ofune entebe ez'omulembe
otwalire maama wo yaberenga kwegamba ye buli lwatuula bw'ati ajjukira mwana wange ow'e Kampala omwana wange ali e Bulaaya mu butuufu ne kyensobodde okumwebalamu kati maama wo amagoba gogenda okumuwa gagenda okwebalamu gegaluwa jangu mu Baloni and Sons omugulire entebe omugulire sideboard omugulire TV ey'omulembe tagenda akwerabira bw'oba oweddemu ng'oli Kampala ng'olinayo munno gw'omanyi yajja naggwamu ayagala kuddayo sente za tiketi zibuze mutera okugula entebe empya bazituwe notonanya wagitunda kati leeta entebe yo ne TV yo ne fridge oba bagala bagula ebintu ebirungi kati nsonyiwa okuli ekirimu nina omwana eyakwata tuition namugulamu yamugulamu TV ma TV teyagula yali unene luvu okwaye komeno bwe 68 ezo na so kati abantu abikwa bwetyo abadde n'ebintu bye badde olina bikutabuseeko yagala kusente akamangu baffe Baloni and Sons tugulirawo zibaawo yes olaba naye wazikuze n'ozimba tijakukole business ekisooka kya byonna jakwebaza neyansiza olw'okukeera ku makya Baloni and Sons negamba kayegatte ku Waswa Emma YouTube channel ne Trust Media Uganda mwebale nnyo nange neyanza mukulu Emma manyi abaganda bagamba etesiima ebulagiwa ensimbidde ddala naffe watulibabuloga bangi naye se buno nga Waswa Emmanuel yo najja soka ajalange kiba kitegeeza gina impact nnyo era neyanziza nange okubeera nga onzisizaamu ekitiibwa nojja nobeera nga wegata ku Baloni and Sons tujja kutambula mpolampola so nolwekyo bane mbamwagala omusajja kusigale nga mpa ssente musajja mumuwagire ampe ssente ndete stories ez'omutawaana enkola zobeerako ng'olenge mwe Baloni emboozi tetegwayo tujja kudda tulambule expansively bwe bikola basomese tubasiikire ku Emberenge baziyisa amaaso abali ku gundi okwo babenga mujazirisa amaaso nga zibenziwoomera ebintu bitambule beera bulungi sebo naffe twekyo tweyanziza abalabi mwe bali kulaba abawuliriza matwera nanga oli awulira naye kulaba tasobola kulaba era nga bamujowaayo beera kuli naye wuliriza ona ayogedde bwa agale namba ya Baloni owado gifunye ku screen ku eri already enamba esinga okuba ennyangu 0759 1049 naye oba totegedde nnoonyaza enamba enjirina so gikuweereza ku WhatsApp yo ne mwogera kyekyo bye